abatulaba abalaba emboozi z'omukenkufu tubebaziza nnyo okulaba n'okugobereranga buli lwa Sunday. Liba ssanyu lyereere buli wooteegako TV yo n'ogobereranga emboozi z'omukenkufu. Kubanga ekisooka mulimu okuyiga, mulimu okumanya, mulimu okuteeka mu nkola ebyo ebintu ebitusuubira nti basajja ab'amaanyi be babikola naye nga tusobola obikolera wano. Gwe yakatusooka otulaba olwaleero oli wa namukisa, oli wa mukisa, era kugamba ntya tigoberera bugoberezi emboozi z'omukenkufu buli lwa Sunday ssaawa 7:30 olemenga kusubwa banno bezimbye bwongo mu mubiri ne mu byobulamu ne mu byenkulaakulana kubanga emboozi z'omukenkufu ziyigiriza, zaagaliza ate zikulaakulanya. Nzayogera naawe siri mulala z'omukenkufu yennyini Julius Nyanzi ow'emboozi z'omukenkufu, era yabeera naawe buli lwakusatu mu bukedde pepa papula lwa bukedde omuko gwa 16 wiiki eno baagambye nti byoba olima mu nkuba eno ebifuna ebyoba olima mu nkuba eno ebifuna nga mwe mwabadde ne Kalitunso wa Lemoni twamwogerako wano twagamba Kalitunso oyo atalibwa nkuyege era nga mwe muli n'obusigo bwa flax twabogeddeko bulungi nnyo era nkugamba ntya buli lwakusatu gula bukedde pepa oba olupapula lwa bukedde gwe yasasobodde dusoma wiiki eno gendako eri abo abatunda amawulire amakadde oba banno ab'omanyi nti bagula amawulire ga bukedde basobole okutuusaako emboozi z'omukenkufu. Mbebaza nnyo baje muŋŋamba nti olwokusatu tetusubwa mboozi zo era ndowooza n'abakulu bakimanyi nti olupapula olwokusatu lutunda nnyo ati abantu baba banoonya mboozi za mukenkufu. Mwebale kutuwagira mutuzaamu amaanyi era mutwongerera ddala amaanyi okulaba nga tugenda mu maaso. Ate gwe yali goberera Sunday ewedde emboozi z'omukenkufu twayogera ku migaso egiri mu busigo bwa flax ne mu mbeera bw'ekyo naffe bwetyo bwe tutambula sawa etuuse kati emwanyi wadde tukyazirima ne twongereko ebirime ebipya ng'ekirime ekyo kye kya flax kye twayogerako Sunday ewedde. Era gwe azze ku ikotoriyo mbalaba mujja mu bungi ne muleeta traffic jam munaatera okusuula ekizimbe ky'omugagga mulese traffic jam ku ikotoriyo naye mwebale mujjira nsonga era buli lwakubiri n'olwomukaaga tubasomesa mwebalire ddala. Naawe ayagala okusoma okubako nekyagattako ku bwongo obwo osobola okujja ku lwomukaaga oba ku lwokubiri ku ikotoriyo mole ekisenge 152 n'osoma oba n'ennaku zonna Monday paka ku lwamukaaga okuva ssaawa 2 paka ssaawa 1 tubeerawo ku ikotoriyo awo nga tubaweereza. Naawe ayagala okwebuuza mu byokwekulaakulanya ebyuma ebyo bigattako omutindo mwalaba wiiki ewedde Prof by Research twawaayo ekyuma kya bukadde 2 eri Hajati Mariam Kasoma yajja mu musomo ogwo gwazibula atudde omusomo ogwo gwe nategekera abasiraamu nga bansabiddwa ekitongole kya World Islamic Call Society ne Union of Muslim Supreme Councils of 29 countries of East and Southern Africa ekikulemberwa Sheikh Rashid Haruna Kasangachi. Bintu bitambula bulungi nnyo tewali tabu namwe musobola okwekolamu omulimu. Ate kirungi omwezi ogujja waliyo omusomo gwaffe kola amalungi gwe bayita The Great Sundowner. The Great Sundowner bw'oba tomanyi Sundowner gwe mu Uganda oba wakalandingamu sinakulandinga kulaba basama bamumanyi Sundowner omwezi naddala enjuba weegwira ku nsi guba musomo gw'amaanyi njijjayo ekkalaamu ne peni n'ebyuma byonna ne biwuluguma ne byenyenya ne tusomesa abantu ne baddayo nga bayimba amatendo batendereza butendereza matendo bagakubya abantu kubanga bw'oba tonna bakutuukako Prof by Research tomanya nti Katonda agaba naye ensi yaffe eno yagiwa nnyo. Era mu mbeera y'okugaba olwaleero njagala twogere ku kintu era kye tubuusa amaaso naye ng'ekintu ekyo kikulu nnyo ng'ekintu ekyo si kirala bwe busigo bwe bayita black pepper. Black pepper mulungi nnyo era abantu bangi nnyo bamumanyi black pepper ye kamulali omuddugavu abantu bano bambi babalimisa kamulali omumyufu bitu byano kaseera tubigwa kono bogera okulaba abantu
bali nnyo ku makola ga moringa ate nga butto yatunda ne babeera nnyo kukama bintu bwe bityo babigwa kono kati era ogenda okulaba nti Kamulali ate kati balima mu myufu ebinene simanya kayeni ate ani bero pepper byani hoti pepper ate Kamulali omuddugavu yatunda ne bambi kyovola ba Bukedde TV ne Vision Group Management yateekawo emboozi z'omukenkufu zongera okuwawula ku bantu zibalaga ekituufu togwanga mu ssuubi oli yakugamba Martin Luther King Jr. Never lose hope togwanga mu ssuubi beera ng'osuubira buli wofuuka hopeless oyingira mangu kugamba ebizibu bingi nnyo buli wogwamu essuubi okola ensobi so mu mbeera eyo black pepper olwaliro gwe ngenda okwogerako naye nga ffe tuli bantu ba mutindo tugattako omutindo katwogere ku butto wa black pepper gwe bayita black pepper oil bw'oba towulyanga ku butto avudde mu Kamulali omuddugavu gwe bayita black pepper obadde oli mu nsobi nnyo black pepper mu lulimi olusayansi bamuyita piper nigram ye lwe lulimi lwe naye Kamulali ono wabyafaayo nnyo amaze wano emyaka 8 n'okusoba era nga abasajja be bayita Abamisiri n'abakyala bamukozesanga nga bano bafalaawo bafudde nga bakola bye bayita mummies bye bayita mummification nga bamubutono wa black pepper bamusiiga omulambo ne gutavunda mangu ne gusigalawo ng'ekijjukizo ne balyoka baguteeka mu pyramids Egyptian pyramids naddala mwana abaana mwe abasoma geography ebintu mulina obitegeera bitu si byakuddaawo ku byonna school fees z'abakadde bammwe tulina obitaputa era bw'obanga ozanyisa remote eyo kalira emboozi z'omukenkufu kyekirabo ky'olina oli yagamba obufumbo ye mwana ekirabo kyali kuwa ye mwana Kabuye Ssemboga nkutumiddeko nnyo muganda wange mu mbeera eyo butono wa black pepper avuddemu alina emigaso mingi nnyo gy'ova olaba abayindi bo buli we bali emmere black pepper abeerawo bwe lwakuba ffe tetwawula nti kimuto ekigira ekibalaala tukiyita Kamulali black pepper naye abalaala naye ate nga ddagala nnyo kubanga ekisooka black pepper yatambuza eddagala butono wa black pepper yatambuza eddagala akola nga bioenhancer abantu bangi bali ekinzaali ebbanga lyonna tulidde obunzaali naye obunzaali gyeddagala erikyasinze era kyovula mu luzungu baliyita turmeric ekinzaali bakiyita turmeric naye obunzaali bwe tulya twandibadde tetulwala kubanga abakyala bakuba ejjiiko abakyala obasanga omuntu ateekamu akanzaali naye bwenokakananga akanzaali tetukafunamu tekatujjanjaba lwaki tetuteekamu black pepper tetuteekamu butono wa black pepper kubanga buto wa black pepper yavuga ekinzaali kirina ekirungo kye bayita kukumini kyekirungo ekijjanjaba singa tetulwala na bikansa na pressure na sukaali singa ekinzaali ekyo twali tukiteekamu black pepper kati gwali eyo ng'olina ekinzaali kyo oba obunzaali gwe omukyala afumba tonyezaamu black pepper munva black pepper mutonyezeemu mwabanywa ekinzaali nga mwagala muwone sukaali pressure ate abantu bano tebabagamba omanye bino ebintu ebyobukenkufu si bya bonna ate tebabyekwata bwekwazi no ebintu bino bijja bigirike era mu mbeera y'emu ekinzaali ekyo kikola nnyo okunaddala ku kansa ow'ekyenda atabuse kansa wano ow'ekyenda kana akatono akafulumya obubi ke bayita rectum naye ogenda okulaba nti ekinzaali tekiyingira olw'okuba nti tewali black pepper yakiyingiza so mu mbeera eyo tunywereko nnyo black pepper ku kinzaali era black pepper yavuga n'eddagala lino erya artemisia powder oyo wa artemisia abantu bangi nnyo bakimanyi nti artemisia omuddo ogwo mwe bakola eddagala yokuwatemu erijjanjaba omusujja naye oluusi teritukolera artemisia powder takola kubanga black pepper tomugaseeko ono buto wa black pepper yavuga artemisia n'atambuza ekirungo kiri ekya artemisinin ekirungo ekyo ekitta akawuka ke bayita plasmodium parasite plasmodium nebikanga bina plasmodium falciparum plasmodium vivax
ebivuka bingi nnyo ebyo naye ekikulu gwe kyolina okumanya akawuka ka Plasmodium. Kati black pepper avuga ati mizia ate akawuka ako obulwadde bukonye kubanga eddagala teritambula kutuuka ku kintu kyerina okukola. Kyova olaba abazungu bo bwe bakizuula nti eddagala teritambula likoma mu kkubo ne bayiya empiso muntu bamufumita buki bufumisi ne bakola kye bayita bypass. Mugiraba wano northern bypass, southern bypass, osalako okujjaamu ku bizibu bya jjaamu traffic bana police noyitooko ku southern teri akukuba ku mukono. Kati bo bakola southern bypass ey'okujjanjaba muva gy'okuwa empeke ne zigenda mu lubuto ate olubuto lutolwoza ne muzagata n'ebikyafu ne bisanga road block y'amasavu buto ebikyafu bingi nnyo ne litakola. Bo kati balifumita direct. Ekyo kitali kyava kugamba balaba embeera eyo ng'eddagala lyasinganga lyakomanga lubuto ate jjukira mu lubuto mulimu ebirungo nga enzymes ebinafuya eddagala. So mu mbeera eyo bw'oba oyagala eddagala lyo likole eryo nalyo bakugamba nti oba moringa akola kino oba akanzironziro kakola kino oba embutamu ekola kino, eddagala lyonna olina okutonyezaamu black pepper. Kati omulemu katono nnyo mbakomezeewo ng'era mboogerayo n'emboozi ya black pepper.